Webale nnyo era nga bwagambye nanga akaseera kano kennyini Muhammad Kitusa okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutuuseeko alipoota y'embeera y'obudde okusinziira ku alipoota ze tukuŋŋaanyiza okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo zibadde ziraga nga enkuba yatonnyeko mu bitundu nga Tororo yawezayo obutundu 5 so nga ate Entebbe milimita 1 n'obutundu 2 so nga ate eri Masindi milimita emu. Wabula era tugezezaako notekenenya ku mbeera y'obudde nga bwe yakedde mu Nsi ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi embeera y'obudde ebadde ya kizimezimu okujja kate bibiri ku mbalama z'ennyanja ne Bale ate wafuniddwawo olufuuyirize mu biseera by'okumakya era zigenza okukwerawo essaawa nga 8 ez'omutuntu enkuba ebadde kyagenda okutonya mu bitundu ebisangibwa Luwanga okuzodde eri ebugwanjuba ssaako n'eri ebuvanjuba so nga ate ebitundu by'eggwanga era ebisigadde embeera y'obudde omusana gubadde gwakanga kukubakubamu. Tugezezaako notekenenya kifaananyi ekikubiddwa Ssemugenze leero kibadde kitulaga nga Sserwandula Mpewo ayitibwa St Helena atudde eri ku Seguyanja Atlantika ebukiikaddyo bwa Semazinga Africa. Ekikono ekimu kisenvudde ne kisimbira ddala ku lukalu nga kigezaako okunyigiriza omukuubo gw'enkuba era nga kiwandula kikunta w'enkuba ng'aziyitira mu gabeera g'Ekongo okwolekera Ensi era ensonga lwaki tusuubira enkuba okwengala okutonnya okusigadde mu bitundu ebisangibwa ebugwanjuba bwa ensi yaffe. Era bwe tugezaako ate ne tulaba ku mbeera budde nga bisuubira okuba mu Nsi tusuubirayo enkuba eno okutonnya mu bitundu ebisangibwa Masini okuzodde eri mu Nsozi z'Omukabale Mbalala naawo ku mbalama z'ennyanja Nalubale paka eri mu Tororo mu biseera by'okumakya so nga ate ebimu bisangibwa amasekkati soyo omusana okwaka nkubakubamu so nga ate eri ebukiikakkono n'eri ebuvanjuba butusuubira omusana okumamula. Wabula era tusuubira embeera budde n'okukyuka eddala mu biseera by'olweggulo nga tusuubira enkuba okutonya okusingira ddala bitundu ebisangibwa ebugwanjuba ku mbalama z'ennyanja Nalubale wamu n'eri ebuvanjuba awamu n'ebbugumu okuba ku Sirisasa 27 mu kibuga kyaffe kikulu Kampala ssaako n'emirirano so nga ate Mutoola 30 wabula eri mu Kotida 33 wabula mu Kitugumu 31 so nga ate mu Arua 30 wabula eri Musozi Mukabale ssaako n'Ekisolo 25 era batugezaako ne tulaba ate ku mbeera budde so kuba mu bigambo bisangibwa ku Semazinga Africa tusuubira omusana okwakanga gukubakuba mu kibuga Nairobi awamu n'ebbugumu okuba ku Sirisasa 26 so nga ate eri mu Johannesburg enkuba okutonyanga mulimu n'okubatuka kw'eggulu awamu n'ebbugumu okuba ku Sirisasa 28 so nga ate eri mu Sydney naye enkuba okutonya wadde ng'ebbugumu okuba ku Sirisasa 38 eri mu Tokyo 11 so nga ate gwanagendako eri mu London yewo tusuubirayo oluwandagiriza awamu n'ebbugumu okuba ku Celsius 5 so nga ate eri mu Washington DC Celsius 9 ebisingako ku mbeera budde ojja kugenda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bukulabawo ku lutimbe lwa UBC beera bulungi weraba.